babadde mu bigundi byabwe Museveni n'alabisa Kenzo. And I'm very happy with the honesty of Kenzo. And I'm very happy with the honesty of Kenzo. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier. He's the son of Chef Ali. Did you tell them your father or you are hiding it? He told me he's the son of Chef Ali. Hiding it, why? Where are the other children of Chef Ali? And he even resembles it. Omuwala n'ayimirira. Don't you see they even look a bit alike? They resemble. So I'm very happy. Kenzo mutabani wa Chef Ali. Chef Ali be bantu 27 abagamba abasooka okukola okuvya ddala mu Fronasa UPM NRA 27 kwa 27 yali wa namba 17 era mu majega NRA agatandikirwako namba RO Resistance Officer 001 ye Museveni 002 003 004 ye Kahindo Tafire 005 yani abo bonna bwe batyo. Chef Ali yali 0017 abo be batemudde Uganda gimalawo. Museveni abuuzizza Kenzo wakyogera oba wakikweka. Otegedde akabano mutegedde akabano oyo Kenzo yatta Danis ku mapeesa. Kenzo yatta Danis ku mapeesa. Chef Ali yani Chef Ali yani Chef Ali mumumanyi mwali gundi mwali mumulabyeko. Chef Ali wuno tajjalabika bulungi. Chef Ali we yayo Chef Ali omulabye yafira ku ddala lya Brigadier Chef Ali. Era ojjukira Muzaata ng'alangira Mugisha Muntu ne Besigye nti tukoye twalwana mwagenda ne mwefuula abasiraamu ne mwetuuma amannya Salimu Sale, Kasimu, Chef Ali, Shabani Bantaliza. Erinnya lino Muzaata yalimenya Chef Ali naye nga teyali musiraamu, naye ne beetuma amannya g'obusiraamu okola ebikolobero. Kati mutabani we yono Brigadier Chef Ali na Meja General Tumwine omupole zaidi makomanda wapiganaji wa UPDF tunashinji amadui kurudia taifa oyo letirwa mukaga letiru tembana letirwa ndali andi letiru bereza for the bushy war even and shit for Uganda. Otegedde akabano Mukama weebale. Banyarwanda mmwe kati tubamanyi. Banyarwanda mmwe kati tubamanyi. Kubanga ebiseera bye musinze okutujogeramu ate nga ke kawungeezi kammwe mugenda. Laba yono. Laba gwe mwesiga mutukoze ebikolobero naye laba gwe mwesiga ali mu kawungeezi mulabe wano. Memore yamweganye neera.
memory tekireeta bwenafuna obudde ngenda n'okunoonya omulangira Kasimu Nakibinge mbuuze kati oyo yabeeyinuza okutukola ebikolobero mukakasa muli seefu nedda mukakasa muli seefu ebisigadde nja byogerako enkya nedda katusirike Kenzo yaweereddwa 2.6 billions ze bayonoonye mu bintu ebyo ebyekisiru 2.6 billions ze bayonoonye ze yayogereddeko oluzungu olufu 2.6 billions I haven't slept. She haven't slept. Tambe ku luzungu mubeere nganzi kale muntagingidde abaana ba Fangoni muwulire bulungi information eno kubanga ebisowaani biri mu kuwawulwa biraba biwulira buli we bitannaba kutuuka bijja. By the way twongera okubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala okuyimirira naffe ku nsonga eno twabakubidde omulanga ebibala tutandise obiraba mu ngero tuyambako tumaleyo feezi yonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Wulira bino Museveni anyigiddwa ku international community anyigiddwa bamugamba okukuuma emirembe muwulire ebigambo bino bamugamba okukuuma emirembe mu kalulu kano kalina okubeerako amazima n'obwenkanya era kyovulaba nga atandise okweteeka jjo nabagambye okufulumya famire zaabwe n'okutwala ssente zaffe azitwala e Tanzania nagambye agenda kusooka kutwalayo obukadde 78 obwa US dollars obukadde 78 abo kwekaawo kumpimpi kubanga awo ne bwadduse ebigere bwati nga yafunye akabodaboda ayingira TZ kati ayagala kukozesa aba civilian mu kalulu kano okusinga amagye ne poliisi okola ebikolobero kubanga amaaso gonna